Baza musajja wange yataddeyo naye akayimba akapya. Fact nja kola ko oluyimba n'omunigo oyo. Baza. No osobola okunyambako. Tinta yali angambye ugende yabuuka Tinta. Olina ssente zinaakola project eyo. Studio ne video. Takola video za bei $8 million video. Ate oba tolina za video takuwa audio. Byaddala. Ebyo kasito bikola ne oba tolina promotion. Yaba akutadde. Naye ng'agikuwa audio akola ne ba Ronnie baakolera kakadde oba 8 simanyi audio. Ntebeza simanyi bei ya Ronnie so Gukasoba ng'ebyo bibiri. Kiggwanga. Dag Dollar. Olabye mbu kolabo zimenya za bei ng'ogijjako omuyimbi akusingako. Za bei. Era ekisinga okujjamu abaana mu kolabo si promotion. Akasente kateekamu luyimba. Tosege olwaleero n'olaba omuyimbi akyasinze okuba owala isokola naye kolabo ye Alien Skin. Tosege lwakuba si mwangu wa kufuna. Alina ennyimba nnyingi nyaawo ayinza okugamba nkyali fixed. Naye nga studio ye ya mitwalo aga. Video ye akamwe aga. Gwe ng'akutadde ogenda weeyagala. Ogenda weeyagala. Sege ate Mukama wakwatirako n'aba ng'akuteereddemu layini ya Tik Tok buchallenge ng'ofuna. Okitegeera? So kati si byangu nno. Abatulaba gwe ndi naye Dag Dollar. Dag Dollar tugenda kunyumyamu emboozi ye. Birungi si birungi, bibi si bibi. Kale kwegamba tuli awo mu makati naye. Emboozi eno we naggwera ndowooza naawe kennyini ojja kubanga ofunyemu ekyokuyiga oba ojja kuba okwatiddwa ekisa ofuneko engeri emu oba endala gy'oba ng'osobola okutuyiira awamubiri kuba byo bikalubamukko. All in all, nja okutumirako abantu b'ebuwaya mwenna nti big up on yourself. Right, ebuwaya tubeera olunaku olwokubiri ewamooti ku the point ba ebeera bucket night. Ate abantu b'eggaluga Entebbe olunaku olwokutaano ebeera bucket night ku login lounge. Ate Saturday ebeera kweza Saturday night. Sunday kiba kikadde. Saturday sembayo mwezi ku login lounge ebeera snap Saturday. Wetu tubeera ng'ekintu kikwasaganya nga lumu January kulusooka omwaka tujja kubeera ku login lounge ne Azawi live in concert. So tamusanidde kusubwa. Namweneyo gye tuba twesanze big up on yourself muli baakabi nnyo ekintu mukiwe ddala amaanyi mwebale jjuwa muliro era tusiimira ddala mwebale nnyo mwebale ddala. Nja kutumira ku kyalo wange DJ Secret Code agamba ati DJ Pito alina birthday party ye eri ziti mu December mba seerabidde ya date njerabidde but big up on yourself DJ Pito maximum respect. Dag Dollar no namumanyira ku DJ Ben the big size wa Dembe FM. Naye yagenda okujja okumulaba face ku face ng'ate yali mukwano nnyo gwa DJ Jacob Mutuuze nga musajja we nnyo wa ku lusegere. Ben n'andaga promota wa Dag Dollar ebiseera ebyo gwe bayita Aidah alabika yayitamu tali mu Uganda naye tusaaba n'abamulabako eyo nti kakiripo kano akalabise kisa nga maama ng'omukyala. Ndini Dag Dollar. Dag Dollar ono n'adebuta ayita ku Tik Tok okwo nendaba ka clip ng'ali mu kiyumba ekiro ng'agamba apoyeemu. Kyenalabye ng'omuntu eyeebase mu kiyumba ekyalabise ng'ekifulukwa nga nja kumuyita mubuuze sebo Dag Dollar osola mu kifulukwa? Osola mu kifulukwa? Naye naawe okikiriza nga bwe nkibuuzizza bwe osola mu kifulukwa? Essaawa eno naye oli musajja muzimbi
oli musajja muzimbi oba osobola just ku site olwokuba nga site gy'ozimbako? Nedda ssebo. Wensula era ajja kiyita kifulukwa kuba nnyumba era tennaggwa. Naye nga nabadde n'ewange. N'ewaka waafunamu obuzibu. Era ndi odi yakugoba? Nedda ssebo. Omukyala yanoba. Mama w'omwana. Yanoba. Nawe n'osalawo oveeyo? Okuva ku sayiti zaayo ennyumba nkalu. Andekeddemu obugoye bumu. Yetokulekeramu n'akasuka kuyinza okweyoga nti kale taata wa mwana kamukeewo kasuka kaneezingamuuko. Taata w'omwana mulina n'omwana n'oyo mukyala? Tulina omwana. Mwaba ki n'omukyala? Kyali enkwatagana yagaana. Yagaana etya? Wali tolekaza akameeza? Seebi omukazi waliwo obuzibu bw'amaanyi ndowooza nga abantu temube mwenna ebibasomoza biba bingi naye enkwatagana yagaana tetuwuliziganya n'embeera endala mpitirivu zibaawo naye kati watukira ku point eyetikka ebintu byonna njagala tutunuulira ekintu kino okuva mabega kuba omuntu tasobola kuva buvi mu bbanga n'atikka bintu n'agenda n'alekawo bbaawe ng'atambulinamu n'omwana. Omwana ali mu bbanga ki? Omwana kati ali emyaka 2. Emyaka 2 mwana atambula n'okutambula? Emyaka 2. Okitegeera kati awo wonna ndowooza walina okuba nga ensonga zize zikula mpola mpola. Buzibu ki? Kyava ku ki? Mutuuse muti awo? Kyali enkwatagana ndowooza oba tantya oba mpisa kale oba nga zentono. Kale mu kukwatagana tumaze ebbanga lyonna nga tusika kaguwa. Nga tetukwatagana. Tuba mu nnyombo kati lumu nze nasalawo nga ye mukyala anoba. Yanoba naye obusungu bwe nnina bw'oba muyinako. Namufunira mu mbeera etaali nnyangu omukyala oyo mu kujja ewange. Ajja nga ndiyala nnyo. Ne ŋŋuma ne mbaawo naye saamuddukako. Ne tuyita mu mbeera yonna, embeera ezannyigiriza esiniya bbi nali nzibyeko nga nzibira mukazi oyo embeera ng'eyo. Ebyaddala? Nali nzibyeko. Nzibira mu ng'oyagala kusanyusa mukazi? Si kumusanyusa kuba waliwo embeera we yannyigamu nava mu show yange. Angudde embabbi abo. Namala ng'omwezi mulamba emirimu gyabula nga bwe nabwejjanjabisa banziba. Embeera nga bukya nga tomanyi ogenda kujja kyakulya. N'onoonya ebisayiti kuba nzimba, n'onoonya emirimu ne gibula ebiseera ebyo. Kati nga weeraliikirira ky'anaalya. Naye nga bukya enjala n'ekuluma. Gwe noga singa nfuna kyalya. Eyange ejja kuwona. Kati n'oyambala ekifaananyi ekyo n'oba ng'ofa naye n'oyiya. Oba Katonda bakusase n'okwasayo 10,000 wakanguleyo oba 2 wakanguleyo okapiraawo mutwaleyo ne ku mmamba ali. Nga ye muntu gw'olumirwa n'obusungu obusinga obusi wembujja n'okuba n'ennaku obusungu obungi ku ye. Naye gama we namubbira ku ye ekyo kyogaye nti nali sifa musanyusa wabula okwagala kuli nga nnumirirwa. Essaawa eno ewaabwe ntwalibwa nga talina buvunaanyizibwa, ntwalibwa ng'omusiru. Ekibaawo aloopa ewaabwe. Ye gwe bakobe boogerako nti omukomwavu. Omukazi talina makulu naye ewaabwe ntwalibwa nga atalina makulu. Naye wa mukazi kuba nti buli kemuyomba waabwe. Naye nga naba n'omukyala oyo kati awega nti namubbirirako. Mbeera we yannyiga ennyo siniya bbi. Waliwo Makindi bayitayo mu Kirombe. Owulira side zeno ku Papaazi oba okka ku Kika Ensambya ku Kirombe. Nsambya mu Kirombe. Eyo. Twali twazimbayoko ennyumba. Mbeera nga nze nga siraba siniya bbi ng'onoonya olaba tolina kyakulya. Tolina gw'ojja kukubira ne bw'okubira abantu bonna tewali ayinza kuyamba. Nzijukira waliwo site gye twali twazimbayo. Twagibambulako amabaati ameeru ne tusaaka amamyufu mugaga ne tugatereka. Ekirowoozo kimwana ye ki togenda eri n'ofunayoko amabaati n'ojjayo kwaga amabaati n'otundako. Ne nsooka ne ŋŋendayo ne ntambula kuva waggulu ku gye nabeeranga ne ŋŋendayo era ne mbuuka ne ngwa mu kiyumba amabaati twali twagalekamu ne nsumako amabaati 5.
nenga twala yabakwata banga twala abantu babo bane nago kwete bakubuza bozo otunda nekati nyina ne bennasoka abamu nasoka ne bagobanga ne nyina nali nyambuka eno ne bako gwenda omukazi yampita yanemerako nenga muguza nampe mitwalo 5 nengenda nensanyuka ku mutima nengenda yakalika nenshoppinga bintekawo bikole wakabiti omukyala nakoma oti nga tamanyi wajjogize tomanyi byoyisemu kufuna sente izo ne tuzikozesa ne ziggwawo nenge emirimu nyongero okunoonya ekizike kiyinza kutwalira bbanga ki nze na shoppinga bikyuguze ate zirwawo ezakakati tezirwawo ate nga kwali okulwala kuba nga ali lubuto nga alwala ebisera bya lubuto nga alwala izo nezookibwa ne ziggwawo waitawo ng'ennaku nti negumya omutima gungamba ddayo oko nengamba ekikola nituka nenyigirizibwa era nengamba kanzireyo ogwo ogusengo mpulira ogwo butandikiriza nenga kanzireyo ogwo nzijeyo ago nga 10 nfunemu akasente akategerekeka ntekewo ebintu ngule ntereze byentereza ninga ekinkozesa ekyo sinyabbi otunuli omukazi enjala oluma nogakati nze ate atali lubuto nenzirayo ogwokubiri kale lwakuba essimu yo teriiko naye nandyagadde ndabe kwoyo omukazi bwafaanana egenda kuddako aleka mulungi nnyo mulungi ayimiridde bambi naye bwenaddayo olutu eyokubiri najjayo amapati gaali 7 mba ngenda nyambuka nvaayo nsibye ng'etisse sanga omwami yali yampiseeko ne ku picha ati nga nze nfuutukayo mu lukuubo agenda na defense mwami oyo yayambuka ku picha n'agenda era ntambulanga mu kkubo batunda situunda ati ago nga nja gatwala gundi katwe nfunemu bagule ku bbeeyi ngende neterezeeko nga bwe nninde emirimu Katonda lwanampa ku mirimu naye nga sikikola lwakwagala era nga sikikola nti muzeey gwange nti ndi mubbi mba ngenda kati nenjagala okuyita mukuuli nayitamu luli eri gye natundiraga nengamba yo toyitayo yita muleno nempita ewalala kati ate gyensanga era omwami yalina era weyali apaakinze oyo baali bayimiridde defensi weeyo mu kirombe mbayitako ngenda bannaatera okujjangwe ne ku kyensambya buli yampita ow'amabaati nenga abanemedeko situunda enda okukyuka defensi ngamba kaweddemu ambuza amabaati ogatwalawa amabaati ago gajjeewa nga gakansala omukyala nanyinyigo yali kansala nga gakansala yagantumye naye yagakutumye ekituufu konze nagira naye kamukubiri wano kuba kansala tibatera okubba ebintu byagira essimu akuba bako gwagwemuga olwo gwensanze wano ayina amabaati agamba agajjewa kansala naye mpako namba ya kansala mukubireko ndaba oba kituufu siniya bina wulira nga nsirira waliwo ekkubo lyali likkirya kittono kati nga ngeesigamiza nti ku bbali ku muti nenjagala okukumamu nengamba singa ngeza omutima ne gujja nga singa ogeza n'okikola ofudde kuba kati awo eba nduulu jaddukira kuba kuttanga mu bbi kyenava nsembere y'omusajja nga bamwadde namba okukubira nannyini ddala mwe taata sonyiwa naggo mbadde nga kubye bukubi omusajja oli wakisa simanyi nja kuddayo munoonyeeko kuba njala nzireyo nga nninako nekitereke kye mutwalidde sajja yaŋŋamba kale mbitegeera oba ekyo kale tugende tewali buzibu kamuleke tugende wa chairman nengeetika ne tugende wa chairman tutuuke wa chairman waliwo abaaliwo abamaliriza ebyabwe ne bavaawo anyanjira wa chairman ono omusajja ono musanze n'amabaati agajjewa kansala naye akkiriza naye nti abadde abbemabbe naye aye asaba kumusonyiwa mbeera yemukozesezza ekyo chairman n'agamba ate oyo omuta kansala bwe bamubbira ebintu byoyo oyinza okumuta oyo agende bugenzi munda siniya bisingira nga kunze mu kaduukulu kuleka batukwatako mu lockdown nga era twali tubana ku interview ku TV eyo
emu lwe baali bankuteko naye nze sisibwangako nawulira nga nsiiridde mpulira nga amaziga gakulukuta ku mutima ne ngamba kama kigezo ki ky'oli okumpa bansibe bwe ndowooza omukazi ali waka ne mukazi wange ali waka ebyo natabimanyi by'oliyitamu tabimanyi nafukamira wansi ne ngamba chairman nga taata bonsibo bonzise nalese omukazi waka ali lubuto tamanyi kyagenda kulya sina kyakulya enjala ennuma kuva ku makiro saaza alinga 8 9 sina kyennaalidde enjala ennuma mbwa taata basaba kunsonyiwa nagamba nedda se omusajja omukazi baamubba dda negayiri omusajja nisimanyi oba Katonda ono oba abasajja bali bakifiiringa batya negayirya nnyo chairman natuka nagira nambuuza gy'obeera byonna nebimugamba biki nemulagirira kakati webakuttira eno wulira gy'ova webakukwatira eno wabubbi nga bakuba bakutta bana amaziga gampitamu siniya binga ntidde nze sisi byebintu byensinza okwekugira okubanga ntira ddala amakomera ebyo kola bikolobera chairman oba yakifiiringa atya nalaba oza abasajja baba ne experience okumanya nti kyekono kituufu taki nali innocent chairman nangamba wetikama batyago ne tugatwala mu store ye mba nvaayo siniya binga bansonyi baka kusonyi banvaayo nze gwe bali bakutte ng'omubbi ne ngamba chairman taata ondaba sina kyennaalidde ewaka omukazi ali lubuto sina kyennamulekedde ntaasa nekaba baafu ya kawunga siniya bi chairman nakwata 15,000 n'azimba mba ngenda defense ye yangamba atoyiteeyo bakulabye kati kitamuyine kuba ogenda ogweri bakulabye bayinza okukolako obuvuyo owulira ate abankutte ng'omubbi ate banyambako atandikira okwaba ya defense ya musajja gw'otujoze tukutobba ate ffe kintu kuondese nayo tujjamu ne ssente nentambula nengenda nemba ntambula mu kkubo nti nga ntambula nti ng'ebigambo ebiri okunjogerera mu mutwe ebirowoozo ebindi mutwe nentulika nenkaaba nga nfa obulumi ate nga nfa essanyu nenga bana abasajja Katonda anaabawaaki kubanga etteeka awo nasimatuka kufa wewawona ebiviira nawona kufa ne kati mu kubeerawo n'omukazi oyo betubadde nga tusikaŋŋana ng'emiguwa yanoba yakola atya abwa nsonga ki wabanoba ate waliwo ensonga kati nze okuva lwe yazaala abeewabwe ne bamanya nti yazaala ensonga ezewaffe zifugibwa ewange tubadde nga tufugawo babiri nze n'abeewaabwe naye bantu basatu ne bw'omusoozaako ne bw'omulinnya nga togenderedde essimu waabwe ebyaddala bwe bw'omulinnya nga togenderedde ne bw'omuyitako n'omulinnyako nga togenderedde bakukiti ekyo mala okugobaza n'enkoko otegedde muganda wange kati omukazi banga yona abeeredde nga mu kunfuga mukazi mufuzi yanzijja ku ndongo manyidde ku ndongo naye ebbanga lyonna obadde tokyakola disco sikyakola music lwaki olumba lwensembye okukola olwamulina nalukola era nga yanoba wenafunyeyo kasipesi nenkolayo oluyimba lwe naye nga akubeerako takukkiriza genda mbidongo 10 ssaawa 2 aba akwagala waka obeera waka kufuga nze maze banga siyimba nakaddamu okuyimba jjo mabega kawe naddamu okulinnya ku stage okuyimbako nalina ku best nyina ye DJ kyali wange Benson yampamu best hotel Busega we naddamu okuperformingako naye ng'endongo njagala kati ne interview gye mwasemba okumpeera ku ddembe twali namwe ne bajjako era awo yali taliiwo ebyaddala yali yanoba kati wava nti wenfunamu space ekolako ebaako kyenkola naye ng'akufuga endongo nasooka nnemesa okuyimba okukunaaba ng'akukugaana ebbuba ng'alina pitirivu mu mbeera eyo y'okuba nti no tewali ssente tewayiyamu ngeri yagamba nti oba kale osondesonde akantu omuterewo kantu kayinza okukolera kawe waka oba kyakaddaala bakadduuka biki nagatta abanga nnoonya akasente nawe nanoonya akasente nenfuna
Kuba nali nkigambe nti omukazi okutuula okuba omukazi nga takola amenya. Naye nali nfunye akasente kange ngire nga njagala kumukolerawo oba atandikawo ku bukipusi butyo. Naye nga njagala nnyo nga saagala kale bamukozese naye nga njagala ateekewo akantu kayinza okugirirako. Banyina akasente ako lwe nakagira lwe yatabuka ekiro nga alina ensonga ava n'ayomba buba. Njagala kulya bayomba kyoyogera n'abakazi kwogera n'abakazi oli bakubira nga mukazi tolina kuba na mikwano mikazi. Abo abakazi waliwo baddeko siniyabbi kakuulirako n'emikwano emikazi dobozi takwagalako mikwano mikazi. Olaba Baganda bange bennyini abanjagaza. Ate nze owange yali tanjagalako mukwano gwonna, tanjagalako mikwano mikazi, tayagala mbeere n'abanganda bange bakazi, tayagala mbeere n'emikwano gyange basajja bajja kufunira abakazi. Kati nze ate Abaganda bange abawala yabanjagaza. Okisegedde kye ngamba. Abasajja Lakebone tomumanyi kyali wange oyo gwe yasooka okungobako naye Lakebone be bamu ku bansudiyanga funye ekikazi mwana be basinga okunsudiya mwana era mbeera era abavubuka yenna ali eyo towasanga nti ogundi awasiza tofumbirwa gundi afumbidde. Wadde kyatunyonyola walinga omukoleddewo ka business. Nali sinnakakola. Ate lwateekawo embeera. Nga sente ozifunye zigenda okukola ekyo. Naye ekyanga ekyo. Njala tutandike. Naye ekyanga nga nguze n'ebikola mbiguze ebinatandika nja mufunye ekifo kukola abeeko kyatandika. Si kakipusi biki mmuteerewo ekintu ngende nga nkigeza bugezi afune omudaala omunene nga kyekirooto kyange. Kati nali ku site. Wendi nali ndi kwogera naye ku ssimu. Nawulira eddoboozi ly'omukazi nga baseka byabo. Nakolerawo olutalo. Abadde abali bali okwogera bulungi. Kolerawo olutalo nambo olimba kazi. Oli olimba bamalaaya bo. Yasooka n'ajjako essimu atagyeko yaki. Nzaamu mukubira nanzijjako. Nzaamu mukubira nakwata yosooka yomba olimba kazi oli kugenda kati nze mukuli obusungu nange ne muvuma. Naye omukazi mpuliranga kati awo nange era tusikangana nnyo omugole nga mpulira bintama naye nga ngira nga omukazi tusobola otereera nga tuyombayomba nnyo. Kati bwanjagaza abakazi awo nze nvaayo nzira ewaka nvudde ku site nga yayombedde biri nadde era ng'olwanga mpa ssente ngende ewaffe. Kuba oluusi yabanga ayagalanga nnyo okunoba nga nebyo tebinnabaawo. Nza mwegayirira maama. Buli budde nga bipaakinga maama tugenda. Nga nfukamira. Abakyala bwe batugubye emitima n'otuuka ate ku mutuufu. Nga waguba. Nga tokyabiriko. Nga waguba. Oba ndaba kati okuddamu omuvunnamye omukazi mugondere nti mpulira nga omukazi yantokyalinga. Kati ngenda okudda ewaka munnaye ng'era embeera gyakyalimu ayombera ati mpa ssente ngende ewaffe. Kati ku ssente ze nalina kuziri. Nasooka n'enzimu. Kati bwe nadda nti nnyina omuze oluusi nsobola okukubisa embeera. Mu kudda ewaka nti nasuulawo nti ng'ayomba. Bwe natuuka nti era ng'akyayomba ne nfulumayo ne ngenda nasuula mu bbaala. 12 ne ntuuka ewaka. Nalina kyali wange bizo nga twali tugenda na ntebe eyo yali papo pate gyali tugenda. Awo nadda ku makya nvudde mu kibaala ku makya nzira nti nenkyusa nti awo nengenda naye nga era ne ku ssimu era akubeerako nembeera ne babizi eyo nga boyi balaba siteeredde ng'omukazi waka ali kunsojja. Naleka namuwadde ekiseeti mugamba oyo genda. Kati ezimu ku ze negenda okukozesa ka bizinesi ezimu n'ebimu n'enzimuwa. Mugamba genda. Olwo ate yasooka tegenda nadda na kiro ate alaga tannagenda kiro akutta obwambe kati muyombamu muti yali agenda kiro ssaawa nga 5-6 mugamba tolina gy'otwala mwana wange muto tolina gy'ogenda mutambuza simanyi gy'olaga buno obudde ogamba ogende Masaka nedda nnya ojja kkeera ng'olwatabuse ku mizigo akuswazisozza ayombye abantu balobye ne mugamba linda ku makya buke gwoba ogenda genda omwana mulekewo n'akwata ye n'agenda ekiro ekyo
N'agenda abagenda afuluma gate nadda. Nawo olumanyo nnyo omwana wange nakubira maama we. Maama laga nzijeko omwana wange biki. Maama we nankubira amasimu nzi bintu bizuwa nasimanyi nti osobola okudda oboyogere Nazala mu mbeera bwetyo manyi nti obukomba nyina obbo ekitiibwa tulina kwogera bityo. Maama we nankubira amasimu nga sigakwata ne maana mmukwata. Ojjako waki omwana we. Kati omwana we mumuwe. Baleke. Ne mugamba maama. Sigaana naye tagenda tambuza mwana wange kiro. Alinde buke ajje. Yamugamba ne maama namugamba gumikizo ojja kujjako makya. Kati awo we batandiki awo kuva mu mbeera ezo banga lyonna nfugibwa waabwe wakasiteekawo komandi. Mukazi yafugawo. Kati nga awo wanaona kyekikulemesa okwawukana naye. Wakati ndabira ddala uli mu lugendo lw'okwesibira mu busibe nga gwa yeesiba. Kyekyo kyennyini kati bwe yanoba atyo aye tuddamu kati nga nze ndowooza tusobola okutereera. Nga nze ndowooza tusobola okutereera wenge nga tukwatagane. Naye ng'ate ali n'ewaabwe naye ng'era tusobola okuyomberako ssimu. Agenda yekkakkanya agirambwa akomawo ayagala akomewo. Muleka dda. Owulira kati we nakkiriza nti kati nonno bino ate ebintu ebisinga nabiraba namanyira nti kati abeewaabwe bagenda fuga ewaka wano. Mukazi we yakomawo yali yakakomawo wiiki ng'emu bbiri. Yalina omuze ogunywanga amazzi amabisi nga mugaana. Amabisi agatali mafumbe? Kidomola n'anywa nga ganywa. Abategeeza nga mugamba ate mmanyi. Naye nze emirundi gye nalina mujjanjaba ssente ze nayononangamu ng'alwala typhoid. Naye kolo namugamba naye olaba nti oganywako. Kati kyekiri eri nti omuntu takuwulira ky'omugambye omuganya ekintu. Tosobola mugaana kitu naye. Oba tewalina sente zigula lw'enzooli. Siniya bbi. Amazzi namugamba amazzi tusobola okugagula oba n'okufumba. Tekyetaagisa na kugula. Kati mu kumugamba ekyo yanziramu. Namugamba bw'onoolwala typhoid ku luno sijja kujjanjaba. Ojja nnoonya kujjanjaba. Nanga maama wange nga nzijjanjaba. Kati awo nagambira nno kati ebinnatereera. Kati najagala tutegeere olwo ziri ssente ze wali wagala mugatte mukolemu ka bizinesi. Mwali mumazo zirya. Tewaddamu ofuna kirowoozo kikola kalala. Ngatta ekirala. Kati nze n'okuzimba olusiku nga kukyankalanyeemu. Ngatta nkole omudaala gwa capati. Mukole omudaala gwa capati. Era nzindira ngupanga. Bwe nagupanga. Nze genda nasooka nazeetambuliza nno. Ng'osiika n'ozitambuza? Nasiika nzitambuza. Bucket eyo munnabinga eyo abamanyi eyo nga nzitambuza. Nga capati ewooma bulungi n'enseetinga omudaala. Naye nzijukira we nali ntandika okuzitambuza. Nakwata baketi yange ya capati omanyi tunyooma emirimu. Kati ate nayinamu nze kiri omukazi newe yajjira nali ntandise okuba nga tulina kye tugoba njala kuba sita. Ng'otandise okyowulira. Nyambadde njala kwambala kunyuma ntandise okufiiringa eky'obwa sita ne promota gwe twalina nga tulina ekirooto goolo yaffe lwawo okuteeba kati oli ate weyekiikirawo. Kati mba lwe natambuza ku baketi ya capati ogwasooka. Nga sikkiriza nti nzagigize nenga nze sita nekuta capati baketi ya capati. Mpulira. Mpulira nga anja bizaayo naye nga nabitaddemu ssente. Nengoma nentambuza. Ne bagula ng'era abantu baguze baketi eweddemu ntunze ezeetaano. Nengamba bikola. Nenziramu anti nentandika okukikola nga nsiikira waka nenzitambuza tebazaagala. Nga zikola nzuukuka kiro ti ssaawa 10 n'otandika obikola oti ku makya nnyo n'otambuza. Ndolaba kijja kukola. Nempezaawo awo akasente. Nga zitandika na mitwalo neegi. 3. Ndogola mpezezaawo akasente. Nenga akankolewo omudaala. Nguseetingewo wegukwata ndekewo omukazi ono. Mbe nga ate nsobola okuddayo n'embyanza mu kuzimba kwange. Nga ndowooza bijja kukola. Kumbe oli tayagala kukola. Ayagala kubeera waka awo.
tusola enjala ze lw'obuliddwa ez'enviiri ezo ng'azikulangira naye okukola nga kotakwagala. Bwe nguseetinga gubeerawo, funa bakasitoma nga bali bati abakazi. Alina ekigambo kyange nga kyapati ziwooma. Abawala nga bangulako nnyo okusinga baalinga bakazi. Kati abo ogwo yagukuba ekigwo. Atya kapito yamulya. Bakasitoma bakazi nga abanjagaza ajja wali n'azimbira ku mudaala nayombera awo n'akolawo. Kasitoma batandika kwetemako omukomu. Omanyi kati yegwe muntu bw'onyumya bw'otyo. Yegwe muntu gwe tutuuka ne tulowooza nti omukazi yakuloga. Ekyo wali tokirowoozaako ko? Ekintu ekyo nkirowoozezza emirundi mingi. Kati n'akakati okujja. Simu yange teriiko, nyina akantu ke nnakutte esigamye nti nkugambiddeko ne bali malaga nti tuba mu kuyomba nakati. Nyina akantu ke nasanze mu bintu byange. Kali awo kantu kati kasibe mu kafeera ka bbulaaka kati ne bakazingiriza akaayi kantu kasibe mu bye yalekawo ebintu bye yalekawo nga ebintu byonna n'alekawo ku bugoye bwange n'engoye zange ezimu yazina naye ng'ateeka kati ono byotutte ebintu byonna kale fine. Oba ate nali njogerako naye nti lwaki wagenze naye byanga bintu bya mwana. Engoye zo? Naye kati ate engoye zange zo kati kale omwana agenda zigira. Mwana mulenzi? Omwana muwala. Ajja kula ndowooza azambale. Nyina akantu ke nasanze mu mugumbira. Nadi mweso nyino muleke ne mwakale ne biki kikambe oba naye njamujengo. Kubeera ekyo ekintu abirimu ebyokweraguza. Ng'okimanyi? Kimanyi. Nenga muli mutima gukugamba lindako mugoba. Lindako kwawukana naye. Naye natuuka n'ensalawo kati natuuka ne mba mwegobako. Wegambidde nakole ebisaye nakole oluyimba lwa Mulina. Yali waabwe nga nemerako kudda. Engira ne mwatira ne mugana naye nkubuulire nkusaba. Nja kuwa omwana bye yeetaaga naye bw'oba ofunye obuzibu nga alina kye yeetaaga nja kuwa ng'abeera ewamu. Twereke twete. Kati yali yannemerako yali yagenda nga talina bisumuluzo. Ali mbalala eyo nga n'akali kannone ebintu bya. Nfune yamumpeera ebisumuluzo. Ano niyo ebintu bye. Teyabino nayo nze ngendo nava embala nti nzira nti ebintu nga bikyali wamu. Naye nga namugaye nno ebintu byo buli omu akola ebibye. Nga ndeka nzire ku music wange. Muntu bwe twateesa agende. Nenda okudde waka nalina ku studio. Ngali wakati. Omukazi oyo yali alinamu engeri like gy'ateeka ku kasente mu bulamu bwo. Ndasi. Anti waliwo wayogere noga nti wanoonya akasente mugatte mukolewo business. Yali aleese akasente. Wali ogatte. Esinti akwate ya akasente data yate nga akajja. Kati waliwo we nali njogerako naawe mabegakaawo n'oŋŋamba onoonya muntu akola sente looni ekuli bubi. Looni wali oyengedde business kyeyo. Kati looni era looni kati bye ebingiza kati okuba nti kyewamuziza nti nsula mu kifuluka. Saawa eno nina looni twali twatandikawo akaduuka. Kati akaduuka mu katandikako bwe yava ewaabwe yali anobya wamu yajjawo ne ku busente. Butandike mwongerezeeko tubeeko kye tutandika. Ne katandikawo era kakola kikupangamu kukola buli kukozi masa kati kakagire kati tutandika okussaamu bitwassaamu. Kati nava nfuna ekyoza ekiryayo kalooni nteekemu ntyo tugire nga ndaga kale edduuka naayagala bikola. Ku mukazi ekyanga kyanga bw'otyo wagenda mu banka nawola sente. Newola sente. Olwo sente nga mmeka ziroogerako? Newola kakadde. Bambi ojja oteeke mu kaduuka. Kali ka muzigo gali ka container? Ka muzigo. Ezo sente. Nezikola nezifiira. Sizinaako yadde essaati. Oli serious? Sizinaako yadde essaati. Zafa zitya?
Mwasobola bitatambula oba yatunda nganga bwalya nga basima bamubanja ani amubanja yagamba nti abanja nti aba yawola kubanga ebimu bagiranga ebiri mu mabanja kati ate nemba neroni eyo nze genzije mu bank nembako omuntu gwe nalinguzeeko fridge nenga nyino naji mukwano gwange najikuwa mu kibanja mpola musente ebimu we nasako mu kaduuka nti yene musasulako nti asigala nga naye amanja naye nkola ebyo tukikoze ye kennyini ate omukazi nakulaga nti yali aloni ate endala nga sikimanyiiko kati eroni era mu kugira ati byatwalayo firi ate yo nagizuula we yali nga yali manerenda ng'ate yo yeewolayo asatu ngabo nga batwala firi nga beyasingira fridge ate gwe weewola ng'ate bakyakimanja mpola nkyateeka ogisasula ngimaleyo banka nyino gisasula ngimaleyo kuba ate era siyinza gigira mabegakawo na misinga mu just nasooka ne misinga ogwasooka ne bankuya amasimu bubi nnyo ne wiiki ey'okubiri n'engimisinga kati nga kunnoonya ne batandika kungi okutuuka we twali tubeera tewakyaliwo kiseera bakutwalira ddala ng'omubbi tegeera awaga ono yali mubbi naye Katonda nansaasira bwe mabega nfunye ku kulima ku busaiti kati mukole nnyo nti nenkozeewo kati era noonyezayo kasente nensooka mbakavalinga biri ebikadde byonna biti nembakakkanya nembasasula ate ne mumaaso nembasasulako kati infact kati enkyawe tutwala embadde naye kati nabasasudde kati awo nembakakkanyamu naye nyina obbasasula kujjawo ekifaananyi kati era nibakubanja sente meka zonna byonna amabanja g'olina ssaawa eno bwogagatta kalinga roni mbadde nje nakagitambulako mu myezi ebiri guno ndi mukugwako 3 ebintu byetwogerako bya jjojjo wano bya bino biseera nakagisasulako myezi 3 kuba nyino gisasulira emyezi 10 wakasasulako emyezi 3 mu myezi egyo 3 edduuka ligudde ezikozesamu bibi mu myezi ezo 3 ate era mbeerawo ebintu ebimu mu myezi ezo 3 tolina nawe osulo lwaleero sente zafaafa kati essaawa eno nalibadde nga nti kale nfuneyo 20 nfune lumu wengwa mpange nziremu kati ndi ku zero nga omuvubuka atandika nina ekintu kyendabye kyempulidde bw'obadde ojja oyogera oyagala nnyo oba wayagala nnyo omukazi oyo kubanga mu bintu byoyogedde byonna obedde ogamba twa sinna nga ng'oyogera muli aba tewali wekka ekise ebisinga okunnuma ngadange si kugamba nti oba ndi kunyooma naye walina ekyejo ate olina ekyejo kati laba byoli mu buladi ebyaddala laba byolimu n'otuuka n'okusula mu kifulukwa muganda wange nti omukazi atutte ebintu byonna naye ng'obubonero bonna obukutuusaawo bwatandika dda nga gwe bwegumya nga nze ndowooza bisobola okuteera kati naagala nnyo nti bitereere olw'ensonga alina omuntu gwe yanfiiriza bwe twalinga tulwana kasana muluuzi nga naye agenza aganye okujja yakufiiriza ani era omukazi bwe twali tulwana bwe twalinga tusse kimu akuwulira oba ono kimenye nnyo okukwatagana naye tawuliriza kimugira naye oli omuwala yabanga kimugambye akuwulira akuwa ekitiibwa kimugambye muteesa nga tutambuliza mu mbeera yakuteesa bwewamusangira walina omuwala gwoli naye gwe nayina oyo Aidah Aidah Promota Aidah Promota wabanga tusse eki nga tuteesa eki kati ono challenge gye yafuna tabuulirirwa Aidah bulijjo mubuuza Aidah Dag Dollar ali atya agamba gyali eyo yamanyi n'ensi ye Aidah naye yakyawa naye kati nze ono nayagala akale muwa obudde ngamba akale kamuka kati akale
oli mu lozinze nga kati ono kamuwe time tukwatagane kale obanza saze otandika family bwana bitandika era sibyagala ali sina bamwete fubya kuwasanga tulina ebitugoba naye nengeri yajja wati kati nga metu okukwatagana kati nga buli otusika mu oyo mukazi mu myaka ngemeka njo bukulu kati ali mu 21 naye myaka sije gitegeera ebintu bingi byampisizza byangize byakoze kati okutuuka one myaka meka Dag Dollar nze nawezeza 27 njo guno nga 10 naweze myaka 27 naye fia jendimu endongo ndaba nange bwe tambulira jimu yange ndaba abana bakuba basikupulamu balaba bakuba nga bana bembadde nganda ndaba nti kabawe ba Tik Tok ina bolawo bana bakagira bugizi basidikivo ko balaba yani naine kiroto kyange nina golo no mukazi sinabinga yaga nti omukazi yakuzimba ate omukazi yasuula abakazi basuula nenga wona lwaki opa okubeera mu relationship eyo kati labe komera muganda wange lyo badde wesibiddemu ate engeri gy'obwedda gy'oyogeramu nti netugira netusonda netukola tutya ate oyogera ate nga yegwasonda muganda wange kirabika mukyali mwenna n'omukazi oyo amulabika mukyali mwenna kati natabuka kati sikyayagala mukazi kubeera okumukyako nze naye kuba tumaze bana tubeera ffena naye nga nze nakola kinga nakoowa natuuka ne musaba mu mirembe twetemba olungi mbeeko kyenkuyiiza otambuze obulamu tetugenda kumalako kuba lwo olunaku lwe twakyankalana ye mukazi godda n'ova ku mulimu nodda n'ata kati kankunyumizeyo kasitole lumu nali safari Masaka amazeyo omwezi mulamba n'enkomawo musanga nga ali ku mizigo eri akaduuka akalesawo kagula ali eri mbanne banyumya ode ndese n'ekifuluusi kijjeyo Masaka kaliisizo nasigalayo nentikula ebintu nembyetiko nembiteekaawo nenyingira mu nju nga tazze kunkulisaayo tazze kumbuuza najja n'ebintu nabyo nabireka ebweru nasooka abireka ebweru nsirikale mutunuulira nga nfa obusungu nga naye kitojjayo ebintu ebyo wabweru nze mbireese kakati nensirika naye siddamu munyega kigambo n'eki Dag Dollar mbozi oyo omukazi anti zongera kunnyiza kankunyumizaawo nasirika naye siddamu munyega kigambo nakimu kati namussaako mbeera nalina ssente saddamu samuwa ssente ndowooza eggulu olumu nali namuweereza ssente nga saamulaga nti nze nkoma nawo ndowooza nalinamu aweza okukozesa abawantu nembeerawo ennaku nga simunyega kati nze mukunyiga ennyo era ye muntu adde nga asize okunkuumira mu kunywa ennyo n'omwenge buli wanzijjako nti nga bulowooza nga nvaawo nti wakasi kuyomba genda na mukazi ng'ogenda oba ng'ogenda ogamba oba okunywa kwe kunangizisa ng'odda oli omukazi yakuyombera n'omwenge ne gukuggwako Kirikiriddaawo nga mpulira oyogera kati obwongo bulwako gye bulaze namusaako embeera awo nga simunyega yagenda n'alekawo omwana awo namuga agenda n'omwana saa nkabirize nze njala kwebaka ndi mukowu nali nduddeyo negye nali ndwaliddeyo n'agaana ng'alina we yali agenda oba kugula biki bali agenda kugula mmere oba atambula n'omwana n'alekawo omwana kati omwana ye gyali omuto bwe mali bana nga siriiwo oluusi abanga nerabidde ate amukuzaamu ne ku kyejo kati nga yeekaabe beera n'omwana we njala kwebaka n'agaana n'amulekawo bwe yagenda yakomanga n'abeerawo yamala eddakiika nga 10-20 ng'omwana ali awo akaaba tasirika n'ajja n'omwana n'ayingira kyatanvuma kusirugu oli ku ssimu n'abamalayo omwana waali wana akaaba tofaana ku mwana yanvuma ebivume biyitirivu nemugaasa agambye ogende n'omwana oyo
sagambye ogende n'omwana oyo saagala mwana oyo kaaba nasigala nga nvuma kati mukwanyisiganya abo bigambo omukazi yali akubyeko siniyabbi omukazi yankubako yankuba empi omukazi yankuba simbono yali yankuba nti simusobola naye oleka weeni negenda kuba munaye abakazi bakwatwako kakati kyekyo tebakwatwako naye kati bo akukuba nalowooza omuntu bwakiwulira abantu nti omukazi oba nkubi omukazi akukuba mulimu abakuba nga bw'amaanyi naye batono nnyo naye ate musajja aleka bulesi nga kyowulira nga gwe bozzaayo ate oyinza okukola eki anti ate bozzaayo lekako ebisago ate misango mere omukazi okunkuba banga namba ninga mga twete mbulungi nga ngira neza mwana naye nkuba enda ate bijja kukola kiganye tusigaze mwana kati okomawo ewaka kuno yagenda woli yagenda toliwo okusaba okuddanga buli kimu akitute yagenze siriiwo ngenda okudda ewaka nnyumba nkalu bw'obaliriramu ebintu ebyadde mu nyumba byatute biringa mu ssente nga mmeka Yanzibba balirira era nga bumanyi ebyomu nyumba byemukozesa waka biyinza obutaba bya bbeeyi nnyo naye era nga ebyawaka eby'omunju aninga kati osinga waliwo biwandiika byapa wasitulidde just nnyumba n'olekamu obadde okyatugamba wali nti yakulekeramu neyirizi kati ako nakalabye kati byeyandikiramu ku ngoye biki ina akantu ke nasanze mu bintu byeyandikirawo kali awo kantu kasibe mu kaveera ka bbulaka kalinga kati naketegereza nagadde n'okujja nako n'okujja nakakutte nkayina ne ku simu kantu kali awo kasibe kayina ekikani eddogo lyolirabako naye era olaba nga tekiggwa kati ekintu ekyo mbadde nga nkirowoozanya ate n'okukingamba nga bakingamba omusajja olinga aliko eddogo nkigambiddwa abantu abenjawulo omukazi gwe kati olwaleero nno saa zino naye okuwulira nga omuntu wamukoowa kyokka nga togira n'owulira nga ate omuntu olinga eddogo bwe tebikola esaa zino nze nkumanyidde ku ndongo obulamu bwo omala obuyisa eyo neyo gy'obuyisiza okutuuka wano okyalinamu omutima ogukola endongo siyabbi njagala obulamu bwange bwonna ngezaako okugira nti njagala obulamu bwange bwonna obeerawo ne wejjusa obulamu bwe walimu ne Aidah Promota emabega wali emirundi 10 nembwejjusa ng'ombusubwa emirundi gyonna saayina naye nga tulina ekirooto wala siniyabbi omusajja yenna yetaaga omukazi gye tutambulira tunyoomebwa byetukoleramu gye tutambulira naye omukazi yalina okuzzaamu amaanyi Aidah yantwalanga nga kingi nga nzikirizaamu kati nga muli kyongera okumpulira nga njagala mulageko ku bibala by'okunzikiririzaamu kwe bambi naye abampangira omuwala ono be banzita omuwala bamukupangira bupangizi wamulaba n'osiima walina eggaali n'osongako kyana ekyo kyakabi ne bakissaawo eyo walina eggaali naye olabye embono olabye embono bagamba simanya zibuukira yengedde osegedde ate banga nali adenga nemesa okuyimba ngamanyi nti budde bonna bayinza okupasula okugira era nga oluusi agenda naddawo naye aditrina nga munulo yekkakanya no naaba omuntu omunyi akulaga nga neyefuula omuntu omukakkamu aditrina nze ndi oluyiga siya kasasiro kale oyenda kuba no hiti ofuuke sita abakazi bakubbe
ngabe nawe nokakana nowulira nogamba nno omukazi kati laba byoliko banga yonna nyine emyaka kati lwaita wano obulamu buyinza terera nekisaawa kati kuba kati saa kati kuba kati otumaliza interview eno oddeyo mu kifulo kwakyo netaaga support yonna ayinza okubaako kya Nyamba naye kikukyabina bw'obanga obadde olina obubaka bw'oweereza Aidah kubanga yemanyi Aidah ayinza okuba atali mu byandongo naye tali bubi Aidah tali bubi obubanga obadde olina obubaka oyinza muwa bubaka kisaawe eno bw'ayinza osinziirako addemu okwesiga Aidah simanyi kyenyinza mugamba n'akiwulira mabegako awo nagenda ne mupostingako okwo video ze za ku Tik Tok ne mupostingako okwo nyina gye natisayo neŋŋana saamanya sebisinga ne postinga ebintu kusinzira ku situation gye ndimu nenze ebbanga lyonna oluusi abagira statusi zange oluusi baziveewo nga bakukyayo okola ki ne kati Aidah nasema mupostinga nyinake nasayo nga saamanya nakusubwa nnyo nafiirwa n'akalaba nazisayo status ezo namusayo n'ekifaananyi kye nnyo alina namba yalaba status anti kati laba Dag Dollar tebiko majesty awo kukupostinga ne weeyogeza negayirira Aidah neera mu kulaba ezo status kati ziga messages yampeereza yagamba ki yayomba naye buyombi bw'ofiirwa asimanya tofiisibwa kumala akyaliwo toyagala naye kati tukiteegu bigoba byonoona tesobola kuddira ndi ku birala nnyo asaawo kakwakulizo ki singa bawakuddira yali yanterayo kakwakulizo ak'okuganga kale nwane ntukirize kye twali tugoba kyali ki tulwana mbesita kazi katunga nako kanzikirizamu nga twezimba obimanyi nga nabikunyumizawo nakafuna kini nkayikiriza ebintu bwetulina obikola nga twekkiririzaamu tuzimbe ekintu kyaffe naye kati kamenyeka nnyo omutima kazi kattu kale naye kali kampadde chance ne kaŋŋamba lwana nnyo otuukirize ekyo kye twali tulwanirira onookituukiriza ate nonno singa onoofuna oluyimba ofuuka sita nonnoonya nja kukkiriza nti kati byewakola byonna wakola mu nsobi era nja kukkiriza nti tuddemu nagwe lwana nnyo nate kati zeyasemba era zeyasemba okumpeeza message nga soba kuddira kale naye yalumwa nnyo naye namulumya oba yakolima njoke mboneebone noono bbanga lyonna bwe yakolima naye simanyi ebyo byonna obiteeka obirina mu kukkirizako simanya nti anti okimanyi engeri gy'obikkirizamu bisobola okuba ebituufu simanyi yalumwa nnyo naawe okikkiriza nti wamulumya namulumya naye ebbanga lyemwenenyereza yagaana ku TikTok okuliko akantu sijjukira akawunti kiri gye nakalabako gaayi yakwata egiraasi n'agisuula wansi waati ku sementi naye yatika nemimentuka neesaasaana bweti kati n'agamba n'agikwata n'atandika nga akwata supagulwe bwazaawo bwapanga giraasi eri bulungi nnyo neddawo nebeera mu sheepu ya giraasi nga bwe yabadde naye ng'erimu enjatika buli kagiraasi nga bwe kaayatise bwe kati ng'erimu enjatika agipangisa supagulu namala n'agiwamu amazzi nga gatonnya n'agamba kaakati bwe kityo bwe kibeera singa oba omenya omuntu omutima osobola oguddawo n'ogupanga naye tegusobola kuddawo okubanga bwe gwali ku oligino
Atenga kituufu. Okitegedde? Nakalaba kampala essoni nnene nnyo n'agamba kino tekiri ku bakwano bammwe oba bakazi bammwe oba basajja bammwe nti bino ebyalaavu kiri ku muntu yenna gw'obadde olina enkolagana naye kasita omudisappointinga temusobola kuddamu kuba kyekimu. Abasinga abanyigiriza muddewo babeera nga egiraasi eyo gye basibisiza supagulu. Wezegede kino sigamba nti Aidah tasobola kuddamu kukusonyiwa. Naye olina okukola bintu bingi ate kigwe olina bulungi nnyo yakuwa n'akapakulizo. Kati laga ku ndongo eyo sini. Nali njogeramuko ne Aidah linda mu katono. Naŋŋamba akyali mu ndongo. Era ekintu ki mu ndongo ali kukiwa levo. Ayagala kuba omukyalo oyo opposite ya Douglas Lwanga. Okitegedde bulungi? Ng'alina event ye gy'akola ng'etambula eggwanga oba ng'etambula amawanga naye nga y'amaanyi ng'eya Douglas. Alina ekirooto. Era naŋŋamba nti ayagala kutambula n'abantu abali serious okwenkana ye kyalooto oba kyalubirira. Kati oba yakuwa akakwakulizaako n'agamba nti at least sooka okole okubeeyo kohit. Awo nja kumanya obwa serious bwo n'amaanyi g'otaddemu nti oligezaako okugoba kye twali tulinaawo nja kujja ku boodi. Ayinza obutaddanga mukazi wo nga bwe kyali naye naddanga omuyambi wo. Okitegedde? Kati awo simanyi omuzungu awo yayogera n'agamba the ball is in your hands. Bw'ogukuba wakyamu osobola okuteeba golo n'enywanga yiyo oba ne weeteeba opponent wo n'atwala golo. Naye ng'omupiira gwagulina baaba. Lusegedde. Naye nga bannanga batulaba ono ye Dag Dollar. Dag Dollar kiba kibi nnyo okuba nti musajja muyimbi okusinziira ku bulamu bwe ayiribye agezezaako bambi okussaawo embeera okulaba nga obulamu butereera nga obulamu butambula ng'omuvubuka yenna. Tugenda ne twagala okugwa mu buvunaanyizibwa olumu obuba buyinza otumenya nga ffe tuba tulowooza nti lyekkubo ly'obulamu bwaffe. Kati bambi bw'ati waba yatomera omukazi gwe yalowooza nti afunye relationship ne bimutabukako we bityo paka kutuuka kuba nti olwaliro luno lwe twogera asula mu kifulukwa. Si bintu birungi nnyo. Era njagala okukubira bakyali baffe be twalinga nabo omulanga ijja kuba omutuuze Dag Dollar omumanyi bulungi. Nkojja kobo. Ben the big size Dag Dollar omumanyi bulungi. Bambi beautiful Aidah Promota Dag Dollar muddiremu. Ensobi yagikola agimanyi agikkiriza era yeenenya. Muddiremu. Baako ky'osuubiza Aidah singa aba akuwadde omukisa. Musuubize. Aidah simanyi gye nnyinza mumusuubiza naye byonna nnyinza obimusuubiza. Musuubize. Byonna nnyinza obimusuubiza. Oba singa jo nyina mabega era akavidiyo ke nalaba ku Tik Tok okwo kakagira nti ku muntu yeetagayo second chance. Waliwo abantu abafuna second chance ne bazikozesa obubi. Era namutaagingamuko ye nakusonyiwa just so akuddira kwekito naye waliwo abafuna second chance era ne bazikozesa naye ate mulimu era bebaziwa ate era ne baddamu alowooza nti anaabanga asaba second chance era second chance naye
Aidah singa afuna second chance ekiddawo nze obutaddamu kufunawo wani kigambe ntya bannaye musajja ono musajja saagala embeera emukwate wano atandike tukaabirira wano naye emboozi eno tulwa tufunye obudde tuligyongerako naye mbadde nsaba tusooke tukome wano olwaleero abadde Dag Dollar naye obusembayo bwalaga okugamba abalabye bayinza okusembyayo senior B sawa eno nga bwendi nti kati nga bwe nagambye nadde ngatta ndabe wenfuna oba nnyinza okufuna wengira nga mpoyera ati singa nfuna ensasula ennyumba eti ezijjange ng'esatu nti ebisigadde nja kutoba nabyo n'amabanja kuba kati emyaka gyendi olwotwogera mu ssente nga meka kirooto byendiko olwotwogera mu ssente nga meka ennyumba kati zigire ennyumba ezimu osanga mu 10 n'enfuna ennyumba ya mitwalo 10 10 n'enfuna n'ensasula y'emyezi gyange esatu egitandika wembeera ne mwana nze mbeerawo nze buli mbeerawo sinabbi nyina kineeyambaza kirindi sita ngira nenetunuulya atusobola nti nyumyemuko naye bwe bandika engoye ennungi nesemba zigula nga sinnaleeta mukazi oyo ebyaddala era okugula ku ngoye ne zibaayo kinyuma kwogera ti n'ovaayo n'okubugoye naye abawo ayinza okunnyambako ne ku ndongo connection zange zonna naziruuzinga nadde ewa Nexo yankubira endongo nnyina we naddala gwe nali manyi wava ne mu kuyimba okisegedde naye nali twali tufasa abantu mwena nga tubalina era ndowooza nange ndowooza kuba nti ndo ku TikTok tubadde twegoberegana naye era munange nandibadde sikyakujjukira era buli lwe ndabayo kapositiko bwe nti ngamba musajja wange akyali segera naye nga zi connection naziruuzinga ezisinga naye omuzannyo gwo nali nguyize bwe nyina okugubaala bulungi ogwo gw'endongo naye kati ekisinga kati byonna bigenda mu maaso nga olina abazadde gye bali ababo tata ne maama byonna bigenda mu maaso nga abazadde bamanyi tata wange tabimanyi maama wabimanyi maama abimanyi naye alabira kale kati bo abantu babikoowa ebyekisiru byakisiru kuba teyatuukanga buli wamu aloopa eno bagira ati buli wamu kati abantu batuuka ne babakoowa abatatereera kale natuuka ne mbanga ate kati njoonyisebwa beewaabwe owulira oda ne ziva eri maama we n'akuweereza oyo omukazi muveeko ddala muveeko togamba oyagala tonnaba kumuta namutta kyogamba oyagala kusayininga ekitegezo kyali naye edda taata saba abantu bakufunira esente otandike essaala zijja digoba naye nsaba ku bantu asobola okunnyambako olabika tonnaba kusetolinga ggwe ekigenda okundeetera okusetolinga senior B nga nfunye Wensula kyekimu ekitegeeza tonnaba okyalina omukazi oyo mukyayogeragana senior B si mukazi sikyeyagala na mukazi sikyayagala mukazi eddoga ate gw'olirina si gw'olisigaza ate nze gambye ebyo nasanze anti obadde okyalirina era walirabye noddiraba ate okyalirina waalisudde niyambe kati nditwale wa era ddyo eddogo lyo lyagala ate nolaba eddogo mu nnyumba ate nogamba obakakikalo badde bakasiba bulungi kati ate abantu kikinyaga nti ngambiddwawo neggweko oli mulogwe yali alina abantu yali yafunza mu kasonda ng'alinayo yassa ebibbo bye biti ngamba simanyi aterezawo mpewo zeewaabwe mu nyumbayo bingira n'empewo ninga naye nange gwe mu nyumbayo mu nyumbayo emitwetwe mu kasonda yo wali mu nyumbayo bwe yakola akagundi ke olwo bibbo ebintuntu Allahu akbar kati bwe naabikano ne ebimu kati ngerawo n'enzijugenga naye nga naldemusibadde musirunye ebintu ebyo bimu nembirabanga ate yatereza mu nyumba yo ateekemu empewo zaabwe kati mbadde nga okimanyi obadde ng'osula wa mukazi
nga yampasa anyumiza gwako bannange munzikirize Dag Dollar ku buyambi asobola okunyambako nze singa nfuna wembeera nfunayo na ebisigadde nja kuyiya naye singa nfuna ennyumba wensasula nti nfunayo akafaliso nti ebisigadde nda kupanga sinia bembe ekwate nziremu mbafate ngobe ntobe n'endongo yange kiyitibwa abakazi Aidah naye bwagaana ebyo byogerera wano eno sinia B nga si Aidah nga yansaasidde n'agamba Dag Dollar abalungi gye bali naye tetulina kakebera mubeere bulungi mweraba